Kigambibwa nti omwana yabuze jjo ku ssaawa 7 ez'emisana okuva ku kyalo Kiduukulu. Kino kye kyatanudde abatuuze okutandika okuyiga omwana ono. Ensonga bazitutte ku poliisi eyabeegasseeko ne baddamu nate okumunoonya. Tutegeezeddwa nti mu kunoonya omwana waliwo akawala ke beekengedde ne bakakazakaza era ne kababuulira nga bwe waliwo abantu abakawadde ennusu 5 kabaleetera omwana. Nabye omwana. Ani yamukutumye? Musawo ali? Gatuse. Yagambye ati? Yangambye nfune omwana. Mumutwalire. Nangamba nfune omwana mumutwalire. Kati abasawo Abaganda ababudde ekibali 2 nga be batumye akaana ako bakawadde emicungwa 2 kati ogumu kaguwa omwana oyo kamulimbelimbe kati katwale kano kannaako kagambe nti kagenze kwa micungwa emirala. Teopista Nakintu jjajja w'omwana ono naye akwatiddwa nga yabalagiridde omwana gye yabadde akwekeddwa. Abatuuze bakuumiriza nti wakati abana Kale nzikiriza kubanga nze sikimanyi ku lwaki sikimanyira sikimanyike nzaaliddwa Kiduukulu era tukulidde Kiduukulu kati abaana 6 banange nze siri muzadde. Abasawo b'ekinnansi bakwatiddwa oluvannyuma lw'okusangibwa n'omwana wadde ng'omu asobodde okwemulula n'adduka ne basigaza William Mukawa. Bano kati bakumirwa ku poliisi y'Emyanzi n'ebimu ku bizibiti bye beeyambisa okusawula. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Wamala Nobert Okyomu atunnyonnyodde nti waliwo abantu bangi abali emabega w'ekikolwa eky'okubba abaana mu bitundu by'Emyanzi era nga bakyagenda mu maaso n'okubayigga. N'abamu ku abo ababadde abasamize ababadde bamutwala nabo tubalina mu Kaduukulu n'abantu abalala. Tuli mu kunoonyereza ensonga ekivuddeko okubba omwana oyo.